Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwano kirikayo mubulango bwe bali kwera ngo chali mklaba Delta TV tukole yenze Sharita mazima wanvu nga Sharita's by Doll be banyambaza gomesi be bankoze kakaviri ne makeup tukola ku bagole twambaza abagole tuina gauni tuina buli kimu ate nga tugenda kutikirana abayizi baffe ngenda kusomezi 15 December wali eri Nasana ku Nasana Business Center ku kizimbe kya mukulu Njovu osofuna wedduka atosana otwala omwana asobola okubeera nga ate asoma ngasoma primary ku Njovu Junior School e Nasana Wamala atera negamba banafa ba Interior Center enatete abonno bo ngabo bakolachi bakutegekera ennyumba yo yonna ne bakuwa ebitanda ne bakuwa entebe ne bakuwa bakola interior designing birungi nnyo ebintu byabatenga babisaze ne bay osobola ogendayo ku Interior Center enatete. Ladies and gentlemen mukaseera kano tugenda ffenna busaabala nga tugenda kubanga tukutuusako mwana muwala mulungi muwanvu ayina amaaso bamuyita Viola Nambatya ye Val omwami yamutuma Val nga mugamba everyday you are my Valentine yalese Muzungu obulungi bwe tebwamusaze era nga Muzungu yalese munange nno bafaanagana babela Dubai atela nnyo nokola ku bagole be Dubai kale no munnange yagambye east or west home is best kanzireyo wakansanyusa abazadde bange daddy we ye mwami Kibalama wali eri kangulumira naye teyasobodde kubeerawo ku mukolo olw'ensonga bambi mugonvugonvu naye Omuzungu kye yakoze bye baasooka ne bamutwalira ebibye olwo kuguna omukolo gwe ngenda okulaga ne bawa bakojja basenga bani babambaza ye mama bamuzimbira ennyumba mu kyalo ne bamuteerako buli kimu. Oh my god omwana omuwala tasala ne bambi Val tewasala bazaddebo ankutuseko omukolo guno yanyumye nnyo tova ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wanvu mami eyakalamu I'm serious. Are they our guests or they are just passing by? Actually, according to the dress code, okay, they might be our visitors. Oh, yeah. Oh, really? Yes. Who is leading them? I'm seeing someone that might be leading them. Let me try to talk to them. Owange mutambuze. Wajise. Oli mugenyi waffe wano
Era ssebo wano ndabye nga tewali kkubo liyitamu. Era muteetidde nti ekibayingiza ekikomera kyange kiki? Naffe tutiddemu nti muluddewo tuggulira omusana gutwokyezza nnyo. Netugamba naye oba si bwe wano tetujja kweseeza. Tuyite mu bwangungu, tuyite bulwaza. Nze natulaga tubijanye dda era bw'ondaba kojja kutya. Yesebo. Kale ekyo kirungi nnyo obanga oli mugenyi wange nkukkiriza yingira wange tewali kkubo. Katonda waffe tukwebaza okutuwa olunaku olulungi, tukwebaza otambuza abagenyi baffe bonna, buli omu gy'avudde n'atuusa wano. Tukwebaza byonna byonna ebirungi by'otuwa eby'omwoyo n'omubiri, era tusaba Mukama abantu bano bonna abatambudde okujja wano omukolo gwaffe gutunyumire gutambule bulungi, byonna byonna ebigenda mu maaso bitubeerere bulungi, tubeere n'okusanyuka, byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. They look very nice. Hope you have your envelopes with you. Now, bana bange tebatambulirawo bwe bajjaawo ng'obafuuwa ebira. Father, the code of these days is that it was the envelope that started the spread of COVID-19. That's why I will not even shake hands with them. I will just do like this because you never know. But we knew about these children, and we have prepared a lot for them. Yes. Bana bange mumbulize ku bagenyi abo mu Luzungu bategeere nti ab'amaka gano baasoma. You are most welcome, our dear visitors. Feel free at home. Thank you. Bebaba bana bange abawana. Bana balina vibe bulungi, bana bamanyi okucakala. Very lively children. Head of this family. All these are your daughters. All these are my daughters. Take a good sweet medication. Me and me shida gani. Ondazo mukwano mungi. Oh, madam, you. Kusinga bani. Nsomose emigami. Kona masiri. Mubabuzeeko. You're most welcome, our dear visitors. Thank you. Welcome to Uganda. Okay. Feel at home. Okay, thank you. You know, in our country, we don't use so many words. Okay. Yes. So this gentleman, my guy. Body shape nice, my guy. Looking like a snack, my guy. Yes, I know what you fat the my guy. She down, my guy. Then she give me that. Hey, please try to greet them in English. You know they don't understand in Uganda. Yes. So try to put your greetings in English. We're very happy to see you. You're very welcome. Thank you. Good afternoon to you. Good afternoon. We hope you are well. Yes, we are well. Yes. This well of the one where we get water, we are well.
Very well. Mwana wange bannyonnyola abo nti munju engeri gye mutaba kkubo tusanyusa okubalaba. Mbagambe nti no bazadde bange bajjudde akamwenyumwenyu okubalaba mu Luzungu. Our parents are very delighted to have you here and we're very excited to host you. Abe wange mbakubireko mu ngalo omwana akivunudde bulungi. They inherited our dancing culture. They thought of visiting you. Oh. Yes. Are you sure one of my daughters knows you? Yes. When he talked about it, she told us that we have to come and see you, but we had another person to see first. The one she called the Senga. Oh. In our language, the Senga is the marital auntie. Otio? So you want to see the marital auntie? The paternal auntie. Is the paternal auntie. The sister to the father. Okay. Because she told us you cannot see our father directly. You know I have a lot of sisters. I think. Let me bring them. We visited one of them. One of them. So, Owange Katumwa. Oliwa. Jangu abakulu bano balina abantu be baagala. Tulabe jangu mudiro. This one holding the microphone. So you know this one holding the microphone? Yes. My sister. Yes, Father. These people came here. Yes. We've greeted them. All the children have greeted them that come from our home. The daughters, the sons. They have been explaining to me that you know them very well. That you were expecting them to come and visit us. Yes, Father, I know them. You know them? Abe wange mbakubireko mu ngalo angambi abategeera. Kakati nno bw'oba obamanyi. Ddala kwabo ani gw'osinga otegeera? Father, I know them. Okay. I know someone who knows them better than me. Someone who knows them better than you. Yes, and she's going to show him to you. Okay. Yes. So kali njagala nkuwe akayimba. Nkuwe akayimba ogende. Hello. Hello. You are most welcome. Thank you. Dad. Wanji byogere mu Luganda n'abannyonnyola tobonaabona nnyo mwannyinaze. She's welcoming you to this home. Otio, genda maaso mwannyinaze. Yes. These people, I know them. Abantu abo ogambye obamanyi kituufu ddala.
bale mwekubireko mu ngalo angambye abamanyi kubemba zowulira ziboggolezo mbadde nsindisa omwana azite naye kati engeri gy'abamanyi muli seefu kati. Yes, I have someone whom I know deeply. Are you serious? It's called Tom. It's called Tom? Yes. He's among those guests? Among the guests. Oh! Mwana wange! Obugalo bwe. Omusajja namwagala nnyo ne mu mutima ne mumusembezera ekyaddira ne musitula ne mutwalira omusajja gwe nnonze wuuno mulungi muyonjo alina empisa mukakamu ze musi abange Tom balayika bamuzudde obugalo weewaawo omwana wange nga yatambula amawanga. Mazima mundete ne mulabe eno mwanyinaze weyagalidde mu famire eno ewuyo amazima. Wow. Thank you. Abewange yewuyo Tom gwe badde batubuulirako gw'oyogeddeko Tom. It's the one. Obugalo! You warmly welcome, Mr. Tom. May DJ give you a number so that they take you and have a good front seat. Ayawuke mu balala tulabe. Ate okomewo nnyinnyonnyole Tom oyo ddala ensonga eri ki? Ayagala ki? Ye byajja bite mwasisinkana mutya wuuyo mulaba alabika atabadde amawanga okutuuka wano. My father. Yes. My mother. Yes. My sisters and brothers. My aunts and uncles. Otio. The elders and the rest of the family. They are all watching you. Now I want to tell you that I'm old enough. I've got somebody Otio. who is going to take me. Otio. Who is my lovely. Otio. Good. Otio. And some. Well behaved the Otio. man whom I like. Otio. Deeply into my what? So Father. Yes. I'm asking you to accept him in our clan. A louder applause, ladies and gentlemen. Keep the story moving. I'm introducing you. Okay. Tom, he's going to take me. Otio. His wife. Obugalo obwekyo basobole banyabo. Mr. Tom, you warmly welcome. Thank you. On the behalf of Otio. Viola. Hey! Obadde ensonga za Viola no wange. Yes, Dad. Abange obugalo ndabirabwa. Welcoming Viola, Joseph Becky. Omukwano gwe gutyo gukanze gwe nakogoka amubagalaniise ebyawe bya kijasi omusaba kake azaleeta akagati naye
Okyalaba okwanjula n'embaga.